warahmatullahi salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Tumutendereza owekitiibwa Allah jalla jalaluhu, omutonzi waffe, omutonzi w'ebitonde byonna, la ilaha illahu, tetulina katonda atali katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisinzibwa byo bingi ebitali Allah jalla jalaluhu, naye tukakasa nti bisinzibwa mu bukyamu. Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi waffe, ye mutonzi w'ebitonde bino. Nga olaba Indian Ocean eno kitonde kye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala okutonda ebitonde nga bino, olaba ennyanja, waliwo n'ebiwuka wano mujja biraba insha Allah bya ku ocean. Allah abiteekawo n'ekigendererwa kya kubeera nga tumutegeera, era bubonero bwe Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu bwaterawo ebitonde bibeere nga bitegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Tolaba ekitonde nga kino ekitudde wano nga kisirise kijjudde amazzi, okakasa nti kiriko nannyini kyakirabirira, kubanga olwaleero gwobeera n'epipa y'amazzi emu naye nga okugijjuza amazzi esobola n'okukwavuwaza. Amazzi ntaddemu amazzi mangi, just obeera n'eka taapu awo, naye raba amazzi gano gonna Indian Ocean eno nga woogiraba, kuba tuli ku coast ya Tanzania eno ku kitundu ky'e Tanga. So bino byonna Allah abiteekawo subhanahu wa ta'ala nga kabonero. Allah ayagala abantu bamutegeere rabbul alamin, era Allah subhanahu wa ta'ala abituteerawo nga omwana Adamu yenna asaanye abeere nga alongoosa eri Allah, nga alabye ebintu bino akakase nti Allah ye mutonzi waffe. Kakati olwaleero ewaffe eri mu Buganda waliyo olubaale gwe basamirira bamuyita Nalubaale. Kati Nalubaale wabanga ye katonda w'amazzi, kati Nalubaale ye katonda wa Indian Ocean. Nalubaale alina passport Nalubaale yafuuka atya katonda wa Indian Ocean atenda na passport. Kati eri ebintu Allah byaleeta nga ggula omuntu obwongo nti golowoleza ku Nalubaale nga leke n'eryo Indian Ocean nga kitonde ki Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah ayagala bw'okiraba ojjulula obwongo obuzze mu kumutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, obuzze mu kumutegeera rabbul alamin. Ye yakutonda Allah n'atonda amazzi gano. Zirwenda amazzi gano wallahi funa ebyokulabirako bingi, funa ebyokuyiga bingi ng'ekitonde. Kulwaki? Nti Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali ateekateeka ensi yabiteekamu ng'obubonero abantu bategeerereko Allah subhanahu wa ta'ala. Lwakuba nti ekyomutawaana abantu babiraba ne balaba nga kiri nnomo kya bulijjo. Zino containers zimulaba wano zitambula okuva mu mawanga ag'enjawulo ne zijja wano ku coast ya Tanzania, oluusi ne ziyita mu Tanzania ne zigenda e Rwanda, ne zigenda e Congo, ne zigenda e Uganda. Kati muzimu ku means Allah ze yatuwa eziconnectinga landscapes oba those big lands to other lands. Allah atekawo amazzi gano nti kusobola otambulira ku containers ziri mu tons and tons of which nga singa Allah teyateekawo mazzi ago connectivity yandibadde era ng'ekaluba. Kati bw'olabanga ebintu nga bino bikudrawing obwongo eri Allah tabaraka wa ta'ala, bikudrawing obwongo eri Allah subhanahu wa ta'ala, abange oyimiridde otya ne Allah. Allah jalla jalaluhu olwaleero abantu bangi bali ku nnyanja zino bakolerako fasaadi mungi, bwononefu bungi. Era mu Qur'anul Karim mu suratu suratu njera biddenate njera jijjukira inshallah, njera jijjukira nga njera biranga yarazeewa suratu Rum. Suratu Rum Allah yagamba rabbul alamin yagamba nti zahara alfasadu. Rum aya 40. Suratu Rum ya 30. Allah ga subhanahu wa ta'ala zahara alfasadu fil barri wal bahr, bwononefu busaasaanye ku lukalu ne ku nnyanja. Abantu bajja ku mazzi gano golaba ne bakolerako fasaadi muyitirivu obwononefu. Abantu mulaba juzi Allah yannyika boat cruise namba mu mazzi natta abantu bangi, mulimu n'abamanya bangi, naye ennaku zino balangiridde bagambye ffe kati twaleese boat cruise zino ziri bbiri zetwaleese z'amaanyi tezimanya eri yayabika. Ne bagamba tewali kisobola kuzikwa. Allahu akbar, tewali kisobola kuzinnyika. Subhanallah, Allah aleeta ebintu mu bulamu bw'abantu ne batabiyigamu
naam kati laba Allah subhanahu wa ta'ala mu myaka 10 egiyise Allah yannyika mu ocean zino yannyika mu Titanic yali yatodde ne lika abantu bali mu 13 n'omusobi Allah n'alinnyika bonna abasinga n'abattira ku lyato neera abantu tebayiga mu nnaku zino ezidiringana zino ezaffe eza bulijjo nowadays Allah ajja annyika amazzi mu nnyanja abantu tebayiga abantu babeera ku nnyanja kuno tebayigako ku nnyanja kuno kuliko omuyaga oguyita tornado gujja ne kupa ku mazzi kuno gusitula amazzi mayitirivu mu bbanga Allah asobola okugakozesa n'akuba ebyalo biramu ebitolodde emyalo n'abisaanyaawo naye abantu nga tebayigamu dumu nali ngenzeeko ebuvumeyo ku mazzi gye nnamanyira kye bayita bagiyita batya ensoke ogimanyi jamani ensoke omulunnyanja yangamba nti ensoke eyo giraba bwekuba ennyanja ejja nesitula amazzi mu bbanga ne gambuka nga mayitirivu naye wegaba okitegeera bwe gaba gadda bwe gatya kutula mu mazzi Allahu akbar ennyanja yonna gagifuukuula amaato gonna gayinza okubbira era baga nti omuntu waba ku nnyanja ensoke n'egikuba beewuunya okuba nga asurvivinze ku lw'amaanyi geerina ensoke ku nnyanja kati Allah asaako ebintu bingi ku mazzi ng'ayagala tuggula amagezi gaffe abantu badde eri Allah abantu balongoose naye wallahi abantu bongera kwonoona mu maaso ga Allah abantu bongera kujemera Allah kati Allah agamba tadhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas ng'obwonoonefu obwo buli ku mazzi ne ku lukalu buva mu ebyo gye bikola emikono gy'abantu Allah n'agamba nti liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah n'agamba nti nange ne ndyoka mbakombya ku bulumi olwaleero oba ojjukidde mabega wali waliwo oba in fact n'ennaku zino waliwo ebimu ku bizinga ewaffe ye Uganda nga bimanyibbwako embeera y'obwenzi naye siriimu Allah n'alyoka abalumisa siriimu ebyalo n'abalumisa siriimu abantu amanyo ne gadda ku ngulu n'emimwa ne givunda abantu Allah n'abalumisa siriimu obwere ne bukutukako nga Allah ababonereza bw'aboononefu obeera ku mazzi naye abantu ne bakulaga nti byonna babikombyeko ne basigala nga bakola obujje mu maaso ga Allah naye kye baganda bange abasiraamu abalungi ab'ebitiibwa ebintu bino obanga obituuseeko amazzi nga gano amazzi kitonde kya Allah wallahi ocean toyinza kikkiriza nti oba otunuulidde ku map nolaba simulula kano akantu kano no ako simulula kati ejja tambula nga bweyagala oba otunuulidde amazzi gano nga bw'ogalaba barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala ekikwewuunyisa nti gano amazzi surface gye gagavalinga ku nsi yennene kusinga olukalu Allahu akbar amazzi nga bw'ogalaba gano obungi bwe galina wansi tewali amanyi depth y'amazzi ago okujjako Allah subhanahu wa ta'ala naye omuntu alaba ekitonde kino muvaamu ebyennyanja amazzi ge tukozesa okunaaba ge tukozesa okunywa ge tukozesa malwaliro buli wamu ge tukozesa omuntu n'alaba ekitonde kino n'atategeera Allah omuntu n'alaba nga lubaale mukasa gw'alina okusinza mbuye w'ennyanja eno ennyanja ya mukasa eno eno ennyanja oba kali kasajja kattu kali k'amayirungi laba wojja ogamba mukasa mbu enanyini ennyanja eno wallahi boononefu bw'amaanyi so baganda bange abasiraamu tutegeere Allah yatutonda teyatonda gwe wekka na bino byonna bitonde bye subhanahu wa ta'ala bino byonna bitonde bya Allah rabbul alamin olwakaseera kati ennyanja eno kakulaga era lwetuuka ng'ekuba eno kubbale mazzi gye gakoma kazino essaawa olwakasana ndowooza akangi esse eyongeddeyo bali bonna boolengera seka yasir sera okumpa ku bantu bali bonna boolengera okusobola okuwugira mu mazzi ago obusobozi Allah yabubawa era Allah watabasobozesa kuwugira tasobola kuwugirawo rabbul alamin alaba nga awuga naga nti experience naye okusobola okuwuga okwo kwe bawuga obwo busobozi abo bawaye Allahu tabaraka wa taala nga Allah yagamba nti awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun tebalaba binyonyi ebyo ebiri waggulu waabwe saffatin bebi wawatu webiti wa yaqbidun nebibizza ma yumsikuhunna illa ar-rahman teri asobola kubinyonyi ebyo kubibuusa mu bbanga okujjako omusasizi Allah kana omuntu yenna golaba abeera mazzi nga awuga that life gyolaba gyayitamu takikola nga yembwa in experience eyo rahmatullah okusasira kwa Allah yandibadde waddembe obutatusobozesa yadde oggalinnyamo obulinyi naye olaba nti obulamu bwofuna ng'olinnye mazzi olaba muganda waffe oli kati obulamu bwawulirawo ng'alinnye mazzi wallahi bwanjawulo nnyo Allah kati labayo
Ono bulambo tulina wano ku nnyanja bulala. Olaba nti akasana kaaka nenga ate empewo gye tufuna ate yanjawulo ekakanya akasana nobanga atali mu kasana. Kati Allah jalla jalaaluhu bino byonna bituteerawo ayagala tuwagala obwongo bwaffe tubuzze ku Allah obujje ku kyonna kye wabuteekako. Abantu bajja wano ku nnyanja ne basenagana amazzi g'ennyanja, amayinja g'oku nnyanja, eggumba lya shaaka n'agenda ku musamize. Subhanallah. Bino bitonde bya Allah jalla jalaaluhu tobiinako bwetaavu bwonna. Obwetaavu bwo buli eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati imagine eno ennyanja nga wogiraba etambula ku lubalama lwa Africa yonna okuva wansi ku South Africa nejja ino tuli mu Tanzania negenda paka waggulu mu Ethiopia neyambuka mu Somalia neyambuka negenda paka ku Africa gyekoma. Ate mu kwetolola bwe kutunesanga Pacific Ocean eno Indian Ocean izi nesanga Atlantic ne kutingana ne Pacific ne kutingana nani bitonde bya Allah tabaraka wa taala. Omuntu abeera n'otuzzi just omuntu abana otuzzi just tutono bwe tuti nga watunda awo kidomola 2-3 wallahi nagaggawala nasomesa abaana be nazimba ebizimbe watyanga gana amazzi gonna gago wallahi. Kati gano eno guno omwalo government yenanyini waagwo obyobugagga ebiyitirako amala kini byennyanja omusolo gudda gyeri. Kati watyanga bino guno omwalo Allah agukuwanga gugwo rabbul alamin. Ate wewunye ye Allah yabiteekawo tayina konna kajjamu subhanahu wa ta'ala. Toba ino omusolo gwafuna oba ayina ekyo nyanja kyajjamu nebyo Allah yabiteekawo nga ayagala abaana ba Adamu alayhi salatu wassalam tubeerenga wallahi tulongoose eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin yagamba wana ajenjagala sakhalakuma fil ardi rajul fil barri musatul hajj wano satul hajj aya sura ya 22 aya ngaga 5 Allah yagamba alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ard illa bi idhnihi inna Allah bin nasi ra'ufur rahim. Allah gat alam tara anna Allah tibala ba tamazimadara Allah subhanahu wa ta'ala sakhkhara lakum ma fil ardi Allah yabagondeze ebiri munsi wal fulka tajri fil bahr n'amaato gatambulira ku nnyanja nga olabira tuliri balageri ateetu olabe liryo lengera liri gali agatambula gali wallahi okutambula kwa maato ago Allah yagonza. Oba ali obaddeko ku nnyanja nga Allah atabudde ennyanja eyo tekuli lyato lyonna liyinza kugirinnyako n'agaba gagirinnyeko okuvaako gebalamba survivor. Neraba Allah subhanahu wa ta'ala sakhkhara lana al-bahr yatugondeza ennyanja tutambulira ku nnyanja nga wansi eringa nga tulinga abamanyi kyekiri wansi waffe nga wallahi nga twali tetumanyi kiri wansi w'amazzi tuyita waggulu noyita waggulu ku ggoonya noyita waggulu ku nvubu nga Allah agikakkanyiza nti abaleke bagende. Byonna Allah n'amala okubikolera omuddu n'asasolamu Allah kusamira n'asasolamu Allah kwesiba amadagala mu biwato kufuuwa mmindi kusinza ntaana. Kati gobongo buli ku ntaana laba ekitonde Allah kyalina jalla jalaaluhu. Awo tulabako kasamambiro kati tuli wano just irimu kati zino ocean zino okutambulira agameeri gano nga wogalaba obunene bwago tebuyinza kutambulira ku Albert. Byonna bitonde bye subhanahu wa ta'ala naye omuddu n'abiraba n'atategeera Allah tabaraka wa ta'ala. Abanga abalungi ab'ebitiibwa Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wal fulka tajri fil bahr n'amaato gaddukira ku nnyanja okwo bi amrihi la ilaha illallah gaddukirako ku lwa kiragiro kye. Allah yalagira amaato ago okutambula subhanallah. Omuntu ali ku nnyanja nga tugende Kome eryato ne lizikira yingini wallahi lwe nakakasa nti Allah yatutambuza ku mazzi kubanga eryato lyali lidde eno ate lyadde eri kubanga abantu bedde ebiseera ebisinga tebayinanga ingini ezo bayinanga nkasi. Kati nga watuuka nga amazzi gye gadda jadda nga yasimba alira kusinga gaba gamuze jataddanga akuba bwati nga asala ngadda jadda
kati kyenjagalamu wallahi eryato we lyatabuka abawalimu n'abatali bawalimu adhikari katazitugwe mu kamwa subhanallah la ilaha Allah akbar subhanallah astaghfirullah nga buli omu yali mu kwetondera Allah nge eryato libadde litambula lidde eno libadde ku speed fulani lize ku speed endala libadde litambula nnomba litambula lyesunda kati Allah kyagamba nti omubeera ku nnyanja okwo n'enkyankala n'ennyanja mwetoowaza ne mudda eri Allah ate bwe mmala okubasaza ennyanja ne mugguka idha hum yushrikun ate mutandika okungattako ebirala nti lubaale mukasa yatusazizza ennyanja Allah yagamba nti wayumsiku samaa osobola ositula kamera eyo netuna waggulu awo gize nene wali enjuba yennyini aidinda kasumulu era kaliko okutteko kali ako Allah agamba nti wayumsiku samaa gwe linda keja kubetigo Allah agamba nti yawanirira eggulu eryo eryo nga bw'oliraba Allah jalla jalaluhu agamba nze ndiwanirira lwaki Allah akyogera Allah agamba nti singa sikuliwanirira wallahi lyandibadde libagwira subhanallah singa si Allah kuliwanirira eggulu nga bw'oliraba lyandibadde litugwira egyolengera eri gyolaba eggulu nga lisse bwe riti ekyo naawe ekimanyi with experience terisse liri mu bbanga bwe riti naye Allah aliwaniridde jalla jalaluhu ng'ayagala abaddu tulabe okuwanirira kwa Allah tubeere nga tumutegeera Allah n'agamba nti terisobola okubeera nga lyewanika waggulu awo era teriyinza kugwa ku ttaka illa biidhnihi kozi nga Allah yakoze eki yakkiriza inna Allaha binnaasi la raufur rahim Allah eri omuntu mukwata mpola mukkirize malirize n'ebigambo bino baganda bange abasiraamu Allah atugamba mu suratu Nisaa'i sura ya kuna sura ya kuna suratu Nisaa'i sura ya kuna Allah yagamba jalla jalaluhu nti wallahu ila namazima ddala Allah foyo subhanahu wa ta'ala yuridu an yatuba alaykum Allah agamba nti ayagala atusonyiwe muizo n'ensobi ze tukola eri Allah ensobi ya bwenzi ensobi ya kujemera bazadde ensobi ya kutulugunya family yo basajja ntumu abaana byetaago ensobi ya kujemera mwami wo ensobi ya kulya riba ensobi ya bulogo ensobi ya shiriki ensobi ya kusinza ntana ensobi ya kugenda mu machachi ensobi Allah agamba nti Allah kyayagala ayatuba alaykum Allah ganjagala mbasonyiwe kubanga ejimu kumize gisinga okukolebwa ku nnyanja kuno bwenzi shiriki budigize obubonefu bwonna obw'ebidongodongo bubeera ku nnyanja kuno era osangayo abaddu nga bajja ku nnyanja kuno nga ko beetundira nam ajja n'alinnya eryato n'agendeye ku kizinga ne bakola obwamalaaya kuba akimanyi omwami tasobola kutuukayo yamulese waka akimanyi imaamu tayinza kujjayo eno bali mu kudigida kwabwe n'akola obutambuze bwe naye Allah subhanahu wa ta'ala jalla saka maadhi sokojje sadawu naawe sokojje saka maadhi soko jose kama adhi mani bana balimu tubagalamu nnyo faida wallahi Allah asasire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh badi ngamba bana abasiraamu oja bakola abo bawera jalabanga bali mu bukadde abatulabye neche njagalamu abaddu bano mbagambye nti nyanja zino Allah aziteekawo n'azitebenkeza bo ne bamujogerako Allah n'agamba nti wallahu yuridu an yatuba alaykum ye Allah yagala tusonyiwa naye omuntu Allah wayagala tusonyiwa ate yakulaga nti yayagala kukola ki yakujema bujeemi ayina n'embeera egamba nti ebyo tujja biraba nga nsinkanya Allah zimadde nsaba otuweeyadde kigambo eki tweyongereyo okumusasa nga kiri awo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nze bwe ndabye ennyanja eno naam badde ngimanyi ngiwulira ngisoma mu bitabo ngiraba mu bifaananyi naye nga sikituukangako yo nga yo olubalama lwayo naye gituukako nga ndi Dubai amazzi gaayo naye nga tambulirako erina ennimi Allah yagikola kati wano tuli mu Africa Kenya weeri nagituukako nga ndi Dubai ennyanja amazzi g'ennyanja yemu naye nga tambulirako naye nga situukangako ku lubalama lwayo neninnyawo saafuna mukisa nga ndi Dubai okunya ku lubalama lwayo olumu ku mbalama zaayo ennyanja yemu e South Africa gyeri amazzi gaayo gatuukayo ennyanja yemu ojja kugisanga
Botswana ku coast yaayo Naam. yebayita Indian Ocean egoba. Nakati ekitonde ekyo kiri kiki Kimu. Ennyanja eno munansonyiwa abawulira abamanyi ku kino kyengenda okwogera. Allah yagera omu ku baganda baffe abasomesa baffe n'afiirwa omwana. Ennyanja eno bwe njituse ku lubalama lwayo olwaleero nenzukira omusiiba ogwo bwe bagenda okuwuga ne banne Allah n'amujjulira mu nnyanja eno naye nga bali Yemeni. Ennyanja eki yemu. Kati nze ekyokuyiga kyenfunye nti gwe bw'oba kyosembeyo mukadde waffe nti omuntu bwa Allah amulaga ebitonde bye ategeere nti Allah amulinako obuyinza. Kati ate omuntu ye n'akikyusa n'ayagala alage Allah nti asifaayo. Nze kanneeyagale nga bwe nkola nga bwe njagala n'akola ki n'ateeka neyeeyisanga yeyeereeta wano n'ateeka envumbo mu matu. Naye nze ku lwange experience ze nkubuuliddeko entono ku nnyanja eno eziri mu bwongo bwange. Gwe oba obadde osaala nnyo oba obadde osiiba nnyo oba obadde tosaalirako ddala oba obadde tosiiba ebyo laisa kulli hadha oba hadhihi al ashya ala Allahi bi aziz. Ebyo si binene si byakitiibwa eri Allah. Ebyo byonna si byakitiibwa eri Allah wabula ye Allah kyayagala kumusinza. Kati oli omusiraamu eyafiira mu nnyanja eno yali asoma Qur'an ng'ayina mutunize za ilmu zatadde mu mutwe nga kweganga hafidhul Qur'an hadithi zayina mutwe empitirivu obungi mutuni za ilmu zayina mutwe empitirivu obungi nga bamutadde ne ku marhala amalala agenda mu markazi special ave ne mu kibuga atandika okunywera ddala ilmu. Allah n'agesa kitaawe abadde amulinamu essuubi ppitirivu abadde ayina bino nabiri n'amugja mu nsi nakitonde ekyo mu mazzi ago teyali mujeemu. Kati fama balukum mwabajoga Allah babot cruise yabayinamu kakiya kali awo kugamba kali special lwaki akyabaleseewo. Allah kugamba ogenda n'osika noga bw'ogwa mu mazzi gano tetuddamu kulaba illa nga Allah asaasidde ne bakulaba. Era taata we yagamba Allah musiime amina ya rabbi byatukolera ate amunyweze amuwemu kirungi mu kufiirwa omwana oyo. amina yenna bw'agyali sheekhe bw'aba mpulira saagadde komyawo nnaku ye wabula yatugamba abo bigambo nze binajjamu ekyokuyiga nti yajjukira ng'atuuse ku nnyanja nga bamubikidde omwana n'atuuka ku mazzi g'ennyanja eno Indian Ocean ng'ennyanja amayengo gali weegati n'agamba nti ya Allah ewaffe abakyala abaana baabwe bagwa mu nnyanja bajjamu engoye ne bajjayo amabeere ne bagakola ki ne bayogera ebigambo by'ekishiriku nti ennyanja gwe nkubye simanya nkoze nti amabeere komyawo omwana wange naye gaba manene nabo sheekhe mbwajjayonke ab'Uganda bwe bagamba sheekhe yatugamba nti yagamba ya Allah obwo nkimanyi bushiriku mu bigambo bye makulu gaabyo naye nkusaba nze nsinza ggwe sikugattako kintu kyonna simanyi gye nja kujja mwana wange singa tomunziriza ya Allah nkomezaawo omwana wange naye ng'omwana gwamugamba amukomezeewo yamulidde mu ocean n'oli omukyala agakubako ayina loosi bbiri akafualidde Allah ate n'omwana gwasaba shaitaani ezo zasiiza zikomyewo ate mufuna ye nazo zennyini tezimanyi gyali kwasinga zamuleese dda tusaba Allah tusaasi amina tutegeere ebitonde bino bubonero bwani bwa Allah si gwe malikira mu dunia olw'okuba otuuseko ku nnyanja serefi simanya biki seeka gwogambye gwali e Dubai kati gwe kyali Dubai wakiraba bulungi walaba ku mazzi agalumba Dubai gamba ku videos gageze jiruma nga siriyo nena galaba era waliyo n'abantu banga bampereza videos kati ku bugagga Dubai weerina singa balina osobola obwenganga amazzi gandigenza okujja nga baziyizaawo dda naye enguudo zagatwala teri asobola Allah wallahi kati ate Allah teyaleeta gano yatonyesa butonyesa kati Allah n'ata ocean gwanga kikati Uganda yinza okugezaako twabale tuve Kampala naam olaba luka yaawo naam utandikire no buwama kayabwe lukaya naam jangu
olaba nti ettaka eryo lyonna lya lutobazi tositenyirira bulungi. Nembuuza abamu nti naye nzabanga wano obuufu nti oba walinga nnyanja oba mugga. Oba oli awo bw'obwesedde bw'emyaka emabega nga Allah yali yateekawo ki? Omugga oba ennyanja. Ennyanja. Allah bw'ayagala ensi ogibunya amazzi fenna tusigala wansi. Yakikola marra. Qawmu Nuh. Talina kyatasobola kutukola lwakuba nti abaana Adamu tukola twefuula nti Qawmu Nuh ogenze waliwo waffe obaite nakasajja waliwo omugga si gwa maanyi naye bwagenda okya ku makya kati omugga gulinga wano gulinga wala amaato gali nga wano waliwo akatale baliwo omugga ogwo bwakya ku makya nga amazzi gavudde eri ne gajja ne gakima ebintu katale ne gabitwala mu mugga nga wali motoka esala ng'opiki buli mazzi wansi balaja nabugenze abantu bagendera mu mazzi naye nga Allah yalonyesa butondesa nkuba n'ayongeza ku mazzi g'omugga kati bw'ata gano kati kyonna kyayagala Allah musta'an asobola kitukola nsaba Allah tukumutya amina ya rabbi fi sirri wal alan kubanga tutya nnyo Allah nga tuli batulaba bannaffe kituufu naye taata wange Allah amusaasira yanga nti bw'olabanga ofulumye bweru wa Uganda n'ogenda gye batakumanyi tewali muntu akumanyi wadde go akukwasa nsonyi kukola kintu gundi n'osigala nga tokoze byambyone tandika nga okwebala nti naawe okyalo ebyensonyi kati okutya Allah omanyi luli ebyambyone bibadde bya bwenzi bwokka naye gye ebyambyone ebyabasajja abawowa abaana emyezi 2 namuga nkutala singa amaze omwendako byonna byambyone mbona mulabe ng'aliko amajini kandi nebuuza amajini ago gabanga matu tutambule inshallah wale dakika emu barakallahu fika ono Sheikh Maadhi no mukadde wange njamu baleetera musajja munaqida tayagala bintu birimu luyembe ebyo ebyo enkoko ze mutuliisa era bagambe nti video sizetanira era tabera mu video yasi yeye alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kakati barakallahu fikum bane ngatumalize bigambo byaffe kwa tugenda tuddayo mu darusu twaze kulambula ku nnyanja eno Allah yagamba nti wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah yagala basonwa wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati naye abo abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe bo baagala antamilu mailan adhima bo baagala kwesambira ddala mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bagalekere ddala emabega okuleka okw'amaanyi Allah yagamba nti yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yagamba njagala bakendeerezaako wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah n'agamba nga kyonna we kiri omuntu namutonda nga munafu ab'emikwano oba statement eyo mugiwulidde bulungi Allah yatutonda nga tuli banafu tetusobola just mazzi gano abantu bagabeerako nolaba omuntu kwa sayizi ke n'ennyanja kwatudde wallahi nga tetusobola kwenganga Allah n'omuntu n'akolaga nti asobola okubeera ku nnyanja kuno n'akolerako effujjo lumu nali ku mugga eyo ku River Nile eriyo wali eryatta eddene mulimu ebidongo ng'abavubuka bali kuli bagenda bayimba simanya nkuki simanya biki bayimba gayimba ag'obuwemu bali bukunya banywa omwenge waggulu ku mugga naye ng'omugga gwe balinnyeeko omugga ko batambulira wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yagwinako ebiragiro ebisembayo so baganda bange abalungi abasiraamu ab'ebitiibwa ndyakusuna jamani jangu ogezeko etobiisi wano ng'asaaga ng'omugga gwe bazannyirako kitonde kya wakitiibwa Allah asobola obbazikiriza from nowhere kubeera singa abaasazeewo okubasuulayo tewali kubasobola kubataasa era lagamba musatu lumu kuti singa mba mbolekezza amagye gange ani alina amagye agasobola obbanunula Allah yakwata ba boat cruise n'abanyigira mu mazzi nenga babadde bagenda balengerawo nenga they cannot access that place nga Allah amaze okuggalawo program kati bane tuli banafu it's high time we repent to Allah tunineze Allah abantu bonna abana bali Dubai abana bali Yemen abali abagenda ku beach ne mukola ebyobwemu ne mweyambula wallahi mutya Allah bine bitonde ko mweyambula bitonde bya Allah Allah takuyinamu yadde akatikitiki okujjawo naye Allah akulinze bulinzi Allah agamba nkumanya oli munafu longoosa gyendi ng'ogamba Allah nti njagezaako kuki wallahi tuli banafu nsaba Allah atuwe okulongoosa wa barakallahu fikum mukkirize nakye ndabi wano wansi njagala obbalaga bitonde bino biri kuno ku mazzi
nsaba Allah akkirize mbibalage oba mashini enaabira abasimanyi naye njabbiise koola ejjabbira insha Allah biriwayi era kyolabyekaawo oba ekiwuka ekyo mukiraba ekyo ya rabbi ibyo naye bizibu ate kulabyaga muna ebiwuka ebyo bitambulatambulawo ebiwuka ebyo bitonde bya wakitiibwa Allah mulisembezanga mashini wansi bulungi bino ebintu Allah abiteekawo subhanahu wa ta'ala ngayagala tumutegeere okirabe tekiwuka ekyo kyolaba kitonde kya Allah ekyo kitonde kya Allah ekyo kyolaba kidduse mu kinnya survival yakyo byekweka mu binnya ankulage bibinowa survival yabyo biraba kikyo byekweka mu kinnya ekyo kyolaba ekyo kakati gwe omulogo w'oku kyalo kyaffe gwe atumazeeko emirembe wefudde kamana byonna bino ebiwuka kyenkula ziba kiyitaani ekyo ekiwuka kyenkula zaawo ekyo ekiwuka kyekyani batizalira muleba wadi kyekyo ekiwuka kati gwe shiriki gwotusibyeko ku kyalo obalira ku bantu ffekka eryo nebino ebitonde byotamanyi bitonde bya wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu gomanye ebyennyanja ebiri mu ocean eno tobimanyi so tulongoose eri Allah jalla jalaaluhu tujja kufuna obulungi nga tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala obanga ogenze ku biici mwana omuwala okulambulako ku nnyanja ofaananganako ng'ajati oyo gumulaba akulabikira bubi mukyala musiraamu azze kulaba ku nnyanja naye akulaga nti asigadde akyali musiraamu naye n'ogenda ku nnyanja neweeyambula n'obanga akamenge n'omenka inshallah ate okulongoosa barakallahu fikum jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu saba Allah jalla jalaaluhu atusinkanye nate omulundi omulala nga tukyali basiraamu nga tukyali bakkiriza bayi tuzeeyo Tanga tuzeeyo mu darusu Tanga tuze kwano ku Indian Ocean kulambulako ku mwalo guno gw'Etanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh